Ampuliriza omulungi nkulamusiza nnyo era nenkwaniriza nate mu kitundu kyaffe ekyolwaleero mu ssuula eno ey'e15 nkwatirwa mpewera ekisa. Okukujjukizaako bye twalabye oluwedde twabadde mu ssuula ey'e14 balabe bange mbattira ku ngalo ng'enkukunyi era nga twagifundikidde, wabula nga we twagifundikiridde nga kirabika keweerimidde amaze okutuukiriza obumu ku bweyamu bwe oba ku birooto bye, kubanga Kiyindiru eyali yakulemberamu eggye eryasaanyaawo abantu be gye yazaalibwa ku maanyi g'abazira ye yabadde amaze okumutta, awamu n'entwatwa eyatta Nnaabakyala n'ayagala n'okutta keweerimidde era naye mu ssuula eyo mwe yafiiridde. Era essuula eyo twagifundikiridde ng'ab'ensi y'abangi si banno bateekateeka kutuuza mukulembeze mujja. Ndowooza ebyo bijjukidde, kati nkusaba onzikirize nsimbula wakati wennyini nkwongereyo n'ekitundu kyaffe ekyolwaleero mu ssuula eno ey'e15 nkwatirwa mpewera ekisa. Abaasooka okututwala ng'abatemu we twaviirayo ng'ate batukubira mizira, era siikulimbe nti waliwo n'omu eyatukanyugira wadde ku jjinja bwe twali tuvaayo. Abaserikale ba Kiyindiru abaali basigaddewo bonna leka bamaze okubayingiza ekkomera, bwe tutyo ne twolekera ensi y'e Buwanga nfundikira olutabaalo lwange nga ntemula mpewere. Olubiri nga tumaze okulufuluma nabuuza munnange Linda gy'alese mwannyinaze, kwe kuntegeeza nga bwe yali amulesse ne Kasigo ku ttale eryali mayiro ng'emu ebuvanjuba w'olubiri lwa Ntwatwa. Nayongera ne mmubuuza engeri gye bakwataganyeemu ne Kasigo mu mbeera ebaddewo, kwe kunziramu nti olaba nasobodde okukwatagana naawe gwe mmanyidde ennaku obunaku olwo ye bwe tumaze kyenkana omwaka. Ku bigambo by'ebyo nazzaako kumwenyaamu kuba ekituufu baalina obukodyo bungi mwe baali bayinza okukwataganira. Weewaawo twali ku mbalaasi naye twagendanga mpola mpola nga tunyumyamu, Linda nga mbuuza gye nvudde wange nange nga mmubuuza owuwe, era twagenda okutuuka nga buli omu ku ffe amaze okujabulira munne ku lugendo lwe. Wabula ekyanzigya enviiri ku mutwe, twagenda okutuuka awaali Kasigo ne mwannyinaze basirika bamanyi ng'ate amutadde akaso mu bulago alinga atwefuulidde. Omubiri gwansuukirira nga bwe mbuuza Kasigo ensonga kwe yali asinzidde okukola ekikolwa ekyo. Wabula olwali okuggusa ekibuuzo kyange ekyo, Linda kwe kumugamba nti si muli wankwe, mwannyina mute. Ebigambo ebyo nga byakoogerwa byannema okutegeera, wabula ye Kasigo bwe yawulira n'ajja akaso mu bulago bwa mwannyinaze n'akasonseka mu kyambalo kye. Mu kaseera ako nali nvudde ku mbalaasi yange era abasirika bamanyi olwateebwa n'adduka nangwa mu kafuba, wabula ng'ali mu maziga. Nange essanyu lyandeetera ebiyengeyenge, wabula neegumya nga bwe mpooyawooya omwana wa nnyabo. Kasigo ne Linda wano bombi baali batwegesa amaaso naye nga balinako akamwenyumwenyu. Weewaawo muli nali nfunye okubatya nga neebuuza ensonga lwaki Kasigo abadde ayagala okusala mwannyinaze. Wabula ekibuuzo ekyo tebanninda kukibabuuza ne bambuulira ensonga. Kasigo yantegeeza nti mukama waabwe Mmogu yali yabagaana okwesiga omuntu yenna, kale ng'ambu singa nalinamu engeri yonna etali nnambulukufu enzuuliddwamu, mwannyinaze gwe baali bagenda okufuula omusingo gw'obutali bwesimbu bwange, era nti singa Linda yamugamba nti nninamu engeri, basirika bamanyi baali baakumubuzaawo okutuusa nga bamaze
okunnoonyerezaako. Ebyo nga mbiwulidde saabanenya era n'eyali yabawa ekiragiro ekyo saamunyiigira kuba ekituufu abantu beefuula ate nga baabiraba dda nti gwowonya eggere yali kusambya. Ku ttale twavaayo tuli basanyufu ffenna bwe tutyo ne twolekera ensi y'e Buwanga nfundikire bulungi enteekateeka. Olutindo olwali lugatta ensi y'abangi si banno n'olukalu olukutuusa mu nsi y'e Buwanga, Kindiru yali yalagidde lusalibwe era ekyo yakikola ng'atangira abasirikale be abaali bayinza okwagala okudduka baddeyo ng'olutalo terunnaggwa. Olw'okuba yali alina endowooza nti olutalo yagenda okuluwangula, yali ateeseteese okweyambisa abawambe okuva mu nsi y'abangi si banno baluzzeewo ng'olutalo luwedde, wabula yakola kya bussiru. Anti naye yatuuka ekiseera ng'alaba olutalo lumufuukidde ekyambika n'ayagala okudduka ne yejjusa ekyamwonoonesezza olutindo anti nga takyayina wakuyitira. Ku lw'ensonga nti olutindo lwali lusaanyiziddwawo, twalina kwetooloola nnyo era bwe twanditambulidde essaawa nga 4 ku mbalaasi twamaliriza tweyambisizza essaawa nga 9. Bwe twatuukira okuliraana olubiri lwa Mpewere bwo obudde bwali bwazibye dda. Ennyumba Mpewere mwe yali asula Kasigo yali agindagiridde bulungi era okwesogga olubiri okumutemula nagenda bw'omu, bo ne mbaleka nga balina we bannindidde. Mu kuyingira saakaluubirirwa kuba abaserikale baali basigadde batono nnyo era be nasisinkana baali 3 bokka era abo naleka bafu. Oluggi lw'ennyumba mwe yali nasanga baluzizzaawo buzza era okuluggula kwali kubennanya bubennanya ng'olutto ow'ettulu. Ku kisenge kino bwe nakiyingira nasangamu omusubbaawa omunene nga gwakira waggulu mu kibya ekyali kyawummuzibwa ku lutandaalo era ogwo gwe gwannyamba okwetegereza buli kimu. Nalaba omusajja eyali abunyenkanyanya nga n'amaaso gonna gaagwa dda mu nkompe. Yali agalamiziddwa ku kitanda kya kkomerera ekimu ekyali mu kisenge ekyo, wabula ng'alinga eyafa edda. Anti nalaba n'enswera ng'emuyingira mu nnyindo wabula nga n'agagyegobako tagayina. Nga nkyali mu kumwetegereza nawulira omuntu ajja mu kakuubo n'ensooka neekweka emabega w'oluggi. Eyajja yali mukyala eyali mu myaka nga 5 era yajja kumu n'akakopo akaalimu ebintu bye ssaasooka kutegeera. Namulaba ng'ayasamye eyali yeebase ku kitanda bw'atyo n'amunywesa nga yeeyambisa ekijiiko kye yali nakyo. Yamunywesa enfunda 3 oluvannyuma n'afuluma wabula nga akakopo akalesse ekyandowoozesa nti akomawo. Saamulinda kudda bwe ntyo n'enva emabega w'oluggi. Wadde nali nzize kutta Mpewere naye bwe namala okutegeera nti ye mukadde ono eyali takyasobola wadde okwogera ekigambo ne ndaba nga sisaana kweyambisa kiso kumuggyawo. N'ebyokumutta nabyeresa ne mbirekera Katonda gwe nnali ndowooza nti amuwangaazizza ebbanga eryo lyonna mu mbeera embi gye yalimu ng'amubonereza olw'ebikolobero bye yakola bwe yali akyalina amaanyi. Nasalawo nfulume wabula ne njagala okulekawo akalamba akayinza okunnyonnyola bwe mbaddewo era kye nakola nga nzikiza omusubbaawa nga nnejjawo. Olw'okuba tewaaliwo omusirikale yenna yali ayinza kunnyimiriza, natambula mu kungujjo nga tewali kintaataaganya era mu ddakiika nga 10 zokka nali mmaze okwetaba buto ne bannange abaali bannindidde wabweru w'olubiri luno. Nga bandabye beewuunya nnyo obwangu bwe nnali nkozesezza era Kasigo kwe kumbuuza nti, "Omusse oba ononye buyambi?" Ko nze nti, "Eyafa edda ate mba nkyatta waaki." Ko Kasigo nti, "Ani akugambye nti yafa? Omusajja gy'ali mulamu." Nze kwongera ne mbuuza Kasigo nti, "Gwe wali omulabyeko?"
Ekibuuzo kyange ekyo Kasigo teyasooka kukiddamu, ekyandowoozesa nga yali tamumanyi. Saalowooza bukyamu, anti oluvannyuma yanziramu nti ekituufu ye mbadde simulabangako kuba nalemesebwa okuyingira mu kisenge gy'asula, ate nga n'abantu benkemekkereza okumbuulira nabo tebeekakasa bimukwatako. Wabula nawulirako nti mu kisenge kye mulimu omulyango oguyingira mu mpuku mw'ayita n'afuluma wabweru, naye mu myezi 4 gye mbadde mmazeeyo ekyo mbadde sinnaba kukifunako nnyo bukakafu. Oluvannyuma lw'okuzuula nti munnange naye yali mabega wa kumanya, namunyumiza byonna bye ndabye, ekituufu n'abyewuunya. Okusinziira ku mbeera mpewere gye yalimu, nali sisobola kukkiriza nti n'essaawa eyo ye yali afuga ensi y'e Buwanga, era awo Kasigo we yantegeereza nti Kiyindiru y'abadde mutabani wa mpewere omukulu era nga y'abadde nsibuko y'ebiragiro ensi eyo kw'ebadde etambulira. Wabula ng'ebiseera ebisinga mbu yalimbanga nti mpewere yamutumye okwogera bye yabanga ayogedde mu bufunze ng'ayagala okukisa kitaawe bwe yaggwaayo edda. Ampuliriza, bwe tutyo ne tuba nga tutuuse ku ntandikwa y'enkomerero y'essuula yaffe n'e15 nkwatirwa mpewere ekisa. Yo bw'etyo bwefaananye okutuuka omulundi omulala lwe ngenda okudda n'ekitundu kyaffe ekirala mu ssuula endala eddirira ekomeko ekitabo kyaffe, essuula e16, omutambuze awasa bawala b'abakulu. Mubeere bulungi, mweraba.